Oyo nno mwana yasimatuse bweteyongerayo n'amala agataliko mu ttuntu ekikwekweto ku mmotoka ezitalina bisaanyizo kikyagenda mu maaso era ng'olunaku olwaleero emmotoka ezisoba mu 5 ze zikwatiddwa. Abasasi baffe babadde katubifune mu bujjuvu. Wolabira bino ng'enguudo ezingira mu Kampala tekukyali kalipagano ka bidduka nga bwe guzze guba nga kino kivudde ku Ekikwekweto Tembeeya salaama ekyatongozebwa akulira poliisi y'ebidduka mu Uganda Stephen Kasima n'ekigendererwa eky'okukendeza obubenje mu biseera by'ennaku enkulu. Mu kikwekweto kino mmotoka ezisoba mu 500 ze zaakakwatibwa nga ne baddereeva batalina bisaanyizo naddala pamiti nabo basibiddwa. Ku nguudo ez'enjawulo okuli Ntebe Road, Kampala Road, Jinja Road n'endala kukyaliko abasirikale era nga bakola butaweera okulaba nga baddereeva bonna abatalina bisaanyizo tebayingira kibuga Kampala. Ku nguudo ezimu nga Kampala Road, ekikwekweto kino kitalizza na baboodabooda era nga balabiddwako nga bayita ku bu pavement okulaba nga beetegula ekibambulira. Akulira ebidduka mu Kampala n'emiriraano Justus Opusi ategeeza nti ekikwekweto kino kikyagenda mu maaso ng'era yenna atalina bisaanyizo tasaanye kukkira mmotoka givuga. Ono ayongeddeko nti abakwatiddwa si baakuweebwa mmotoka zaabwe okutuuka nga bafunye ebiwandiiko ebibakkiriza okuzivuga. Waziwazi ekyafadde nabyo tebyetaaga kuba ku kkubo ebi break down erede nabyo bikadde nnyo byakwadda ku mpagala birabe mbitunuzeemu kamera mbirabe bisika emmotoka ezisekerekeka. Buyondo William ne Nantale Robina be bakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV 1.